Kwaniriza nateera mu mboozi yaffe y'ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero. Tugenda kulaba engeri Gotto gye yattibwamu amagye ga gavumenti. Kujjukiza nti teweerabira okukozesa Lopa Free Mosquito Repellent okubeera nga twewala ensiri y'okutuluma naddala mu kaseera nga tetunnatuuka kwebaka mu katimba. Okusinziira ku Kurani Mabakikimye, mutabani wa Sonko ng'ate Gotto abeera kojjaawe, yategeeza nti taata we yeerabirako n'agage mukoddomi we Gotto we baali nga bamutta. Ono yakwatibwa okuva mu nkambi amaka gye gaali gakubye n'attibwa abajaasi ba gavumenti nti amaka gaali mu kitundu eky'Ekagembe. Era abajaasi olwafuna amawulire nti ono yaliko omuyeekera. Olunaku lumu olw'eggulu abajaasi abaali eyo nga mu 10 nga kw'otadde ne bambega ba gavumenti baanona Gotto ssaako ne Sonko ne babatandikirawo okubeera nga babatulugunya. Sonko baamusonyiwa olw'emyaka kubanga yali atemera mu myaka egy'obukulu 7, kyokka ye Gotto yattibwa nga bamusindirira masasi. Olwo minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda Chris Lwakasiisi yakyala mu kitundu okwetegereza embeera n'akizuula nti ebikwekweto bya NRA byali bigaziye nga bituuse kumpi mu kabuga k'Engoma. Ono yayisa ekiragiro abantu ba bulijjo bonna bave mu kitundu kino bagende mu nkambi y'ababundabunda e Katooke nga ze kilomita 30 okuva e Busumbuso Kalibbala gye yali addukidde n'abantu be. Kalibbala mu kusooka yali aganye okubeera ku buko kubanga mu Buganda ne mu mpisa z'Abafirika abalala omuko talina kubeera ku lusegere ku buko n'okusingira ddala omukadde amuzaalira omukyala, ate n'omukazi talina kubeera kumpi ne ssezaala. Yafuba nnyo okulaba nga yeekumira mu nnyumba ebiseera ebisinga. Wakati mu kusengula abantu, abakungu ba gavumenti baali basotta obugaali okubeera nga bagoberera abantu ba bulijjo abaali batambuza ebigere okukakasa nti bonna batuuka e Katooke. Lugwanakulya, mukyala we Namatovu ne mutabani waabwe Kopriya Mukapere beegatta ku Kalibbala ku lugendo lw'e Katooke. Ekiragiro kyali kya butaleka muntu wa bulijjo mabega kubanga amagye gaali gagenda kuyungula ennyonyi okulumba enfo z'abayeekera nga basaasira amasasi okuva mu bbanga. Okutindigga okugenda e Katooke kwali kusiitaana kubanga baatambulira olunaku lulamba. Ekibinja baakikutulamu bibiri, abaana n'abakazi nga bakulembeddwamu Nnaalongo Kalibbala, ate Kalibbala ne mukulu munne Lugwanakulya ne Masituula Kabeŋŋano, mwannyina wa Kalibbala, ne babeera mu kibinja ekyali emabega. Ekibinja ekyabakulembera bo baayanguwa ne babalekera ddala. Ate ekya Kalibbala kyekunya kubanga baali mu lukwe lwa kubula beeyongereyo mu byalo. Lugwanakulya yalina eggana lye ery'ente era abaali abalaalo b'Abahima baazikubanga bazizza ekagwa eri ekyesudde kilomita 3 okuva Engoma gye baasuubira nti zaali zaakukuumibwa bulungi n'ezaabwe. Bano baalina eggana ddene era nga baali bakakasizza Lugwanakulya nti bagenda kuzikuuma bulungi, engeri gye baali bamanyiganya obulungi n'abaali bazirinako obuvunaanyizibwa, era nga Lugwanakulya tiyalowoozaako n'akaseera n'akamu nti ekiseera kigenda kubeera kiwanvu nga tannadda. Abantu baalowooza nti ekyalo bakivaako kaseera buseera bakomewo, ne Lugwanakulya bw'atyo bwe yali agenda maaso n'okubeera ng'alowooza nti n'omwezi teguyinza kubeera nga guyita nga tannaba kudda. Enjuba nga tennaba kuggwerayo, mu kawungeezi k'olunaku olwo lwennyini ekibinja ekyakulembera kyatuuka e Katooke. Abakungu ba gavumenti nga bakulembeddwamu ow'eggombolola n'ow'omuluka baabawa ebifulukwa mwe balina okusula. Ebikwata ku buli muntu byawandiikibwa ate buli omu n'aweebwa ennamba. Wabula oluvannyuma abakungu bano baatandika okwebuuza Kalibbala gy'abulidde kubanga baali bamulabyeko mu kkubo ate ng'alina okuba mu kibinja kino. Nnaalongo, maama we Namatovu ne mukyala wa Kalibbala asembayo Mary Nakitto Kalibbala baanonebwa bannyonnyole ku nsonga eno. Bano baatwalibwa abavubuka ba UPC ew'omukulu akulira enkambi eno okubeera nga babakunya ssaako n'okubatulugunya. Waliwo ekyoto ky'omuliro mwe bassa ekiso era nga kino bwe bakirinda ne kimyuka bulungi ne batiisatiisa okubeera nga bakiyisa ku kigere kya Nnaalongo
singa tayogera Kalibbala gye yali yeekwese. Nalongo yali yakafiirwa omwana wa asembayo Robina Victoria Nakimenya olw'endya embi ng'akyali mu maka ga kitaawe. Eyali addirira asembayo Lovinsa Nabyonga ng'atemera myaka 5 yatema omulanga bwe yalaba ekisa ekyali kimyuse nga bagenda okukiyisa ku maama we. Ono yakaba n'ategeeza nti maama ayogera bayekera twabalabako era ne taata ali ne jjajja bali mu kujja. Omujaasi bwe yalaba omwana ng'akaaba yakwatibwa Nalongo ekisa bwe batyo ne babaleka. Obula kye baakola baayongula abawanvu n'abampi okubeera nga bagenda banoonye Kalibbala. Ab'obuyinza mu nkambi ez'enjawulo baali bamanyi bulungi ebyafaayo bya Kalibbala. Ono abajaasi bamugwako ng'awujjadde mu maka g'erifaazi omu ku booluganda lwa mukoddomi we Bwetagiro. Amangu ddala nga bambega basunze ku Ssaalongo Kalibbala bamubuuza lwaki tayagala kugenda mu nkambi. Kuno kwe baagatta n'okubeera nga bamupa ccempi. Luggwa Nakulya wabula ye teyabirinda bw'atyo n'ayambalira abajaasi kyokka ng'eno yali nsobi nnene. Kalibbala Luggwa Nakulya ateekako masituula kabeŋŋano babasindirirawo amasasi agaabattirawo Mbulaga. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kalibbala Luggwa Nakulya ateekako masituula kabeŋŋano babasindirirawo amasasi agaabattirawo Mbulaga. Bonsatule baali bakuze nga Kalibbala ye yali asingako obuto ng'ali myaka 72. Bambega abaakulembera abatemu okubalaga Kalibbala bategeeza nti magazini nnamba baagimalira mu mubiri gwa musajja mukulu ono. Wabula ye mukoddomi w'erifaazi baamutaliza kyokka nga teyamalako lutalo. Ono yategeeza Nalongo bwe yali nga tannafa nti Kalibbala yali nga ategeddeko nti agenda kufa kubanga yali amaze okumuteresa ebiwandiiko eby'omugaso okuli n'ebyapa by'ettaka eryali liweza yiika 5-7 mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Yali amuwadde ebiwandiiko ebirala okwali ebikwata ku migabo gye mu kibiina ky'obwegassi kyokka ensawo ye ey'eddiba mwe yali abitadde yabula. Amawulire ag'okubika Kalibbala n'engeri gye yattiddwamu ey'entiisa gaasaasaana mu nkambi ku lunaku olwaddako. Nalongo, mujja we ne maama we Esteri Namatovu ne Kopriya Mukapere, mutabani wa Luggwa Nakulya yekka yali asigadde baakubwa enkyukwe. Bano baanakuwala mu Kamugunyu n'abato abalala be baali babeera nabo. Nga wayise wiiki 2, maama wa Nalongo nga yali atemera myaka 7 yatuukirira ab'obuyinza n'abasaba olukusa agende Butalangu asobole okubeera ng'aziika bba ne bakoddomi be. Olukusa lwamuweebwa era maama wa Nalongo n'agenda Bwetagiro kuziika abafu bano. Ye Nalongo ne mujja we baba wabula obuteetaba mu kuziika kuno kubanga abayekera baali babakakasiza nti singa olutalo lunaaba luwedde era ne balusimattuka ebisigalira by'omwami waabwe bijja kubeera nga biziikulwayo biddemu biziikibwe bulungi. Ate nga nkola y'Abaganda omuntu obuteetaba mu kuziika kusooka ate ne mu kuziika ebisigalira. Eno ensonga lwaki Namatovu yali akuliridde nga naye akaddeko n'agamba ebiseera bye bituuse ye yagenda okwetaba mu kuziika kuno. Emirambo gyonna gyasibwa mu ntaana emu nga bagyawudde nga bakozesa emipiira gy'eggaali. Namatovu yakakasa nti omulambo gwa Luggwa Nakulya gwe gwali wakati ate Kalibbala ne mwannyina ne babateeka ku mabbali
nga bonna baali babatunuuzizza ku bisenge by'entaana. Akabonero akalala ak'okwanguwa okubeera nga bano bategerekeka mu kaseera ak'okubasimulayo, akawanga ka Kalibbala kaali kasesebbuddwa nga kuliko n'ekituli ekinene mu kyenyi. Mu August wa 1986 ng'olutalo luwedde, Nnaalongo n'omu ku bawandiisi ba pulezidenti ab'ekyama okwali Kano Sserwanga ne Meja Arthur Kathuko bayambako okuddamu okuziika ebisigala bya Kalibbala ne banne ababiri. Nnaalongo baamuwa emmotoka z'amagye 2, tipa, kabangali ekika kya ddabo kabini, emmere ne ssente okukola ku by'okuziikula ssaako n'okuddamu okuziika ebisigalira by'abantu baabwe. Emmotoka zaatuuka e Kawomo mu Ttuntu nga kw'otadde n'abooluganda abalala baakuŋŋaana e Busumbusa ekiro ekyo kyennyini. Baganda ba Nnaalongo ab'olubato n'abaana be be bamu ku baaliwo mu kiseera ekyo mu kitundu eky'e Butalango. Okuziikula ebisigalira kwakolebwa kiro kubanga kano kalombolombo mu Buganda. Ebisigalira bya Luggwanakulya byassibwa mu ssanduuku yaweebwayo mukwano gwa Nnaalongo. Ate bali kyewuunya mukwano gw'amaka gano omulala, teekako Musoko omutuuze w'e Makerere be baaleeta amasuuka mwe baazinga ebisigalira by'abagenzi oluvannyuma ne babizinga mu mbugo. Bali kyewuunya ne Musoke baali bayizi mu biseera byabwe bwe baawangaaliranga n'omugenzi Luggwanakulya mu kitundu eky'Erukoola, era nga baali bamanyiganye nnyo mu biseera nga bayigga ensolo. Bwe batyo mu kuziika baawaayo kye baasobola bwe baamanyisibwa Nnaalongo ne mukulu we maaso. Oluvannyuma lw'okusaba n'okukola emikolo gy'ennono ku basika baabwe, abakungubazi baalinnya emmotoka n'abamu ku booluganda lwa Luggwanakulya okuwerekera Nnaalongo, naye yali alina emikolo gye gimu egy'okubeera nga baddamu okuziika Kalibbala mu maka ge. Emmotoka ezaava e Ngoma zaatuuka e Kawomo wakati w'essaawa nga 11 ne 12. Abataka ne bakola emikolo era bw'atyo Kalibbala n'aziikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 10, 1986, Pulezidenti Museveni yagenda okubeera ng'ateeka ekimuli ku ntaana ya Kalibbala, era ng'ono yagenda n'ebimu ku bintu ebikozesebwa awaka okwala essukaali, akawunga, butto teekako ne sabbuuni. Wabula Museveni bwe yagenda mu maka teyasangayo Nnaalongo. Yayanirizibwa bajja ba basatu okwali Kasalina, Mary ne Clementina Nancha. Ye mukyala mukulu Nnaalongo yali agenze Kigege Buggala mu kwabya olumbe lwa kitaawe omuto Festo Sendyowa. Sendyowa n'abooluganda abalala aba Nnaalongo be bamu ku baali baafiira e Ssingo, era nga bano entaana zaabwe nnyingi zaasimibwa mu kitundu eky'Erukoola kyokka ne zitateekebwako bulambe. Era ng'eno Nnaalongo gye yali agenze okubeera ng'ayabya ennyimbe zaabwe.